Kakati mujja tusinikemukko ku mannyo, mujja tusekemukko. Omwami gwe mulaba oyo mu katambi anoonya bugagga era yensawo gy'olaba gy'akutte mwanonedde obugagga bwe bw'anoonye. Eno gy'abunonye obugagga babugabirawo. Akoze emyaka gyonna gy'amaze ku nsi ssente zaamubula. Kakati baamulagiridde eno mu miti mbu waliyo Ssaalongo mbwagabirawo obugagga kati mbu yeesitudde azze. Atuuse mu maaso g'emisambwa ne bamubuuza ayagala ssente mmeka n'abagamba mu njagala miliyoni 4 naye sooka olabe ayagala miliyoni 4 bw'afaanana. Ye miliyoni 4 zijjamu eyo ensawo. Abantu lwaki balekera okuzanyira ku bannayuganda ku bwongo? Azze eno mu nsiko ayogera ambu akutte essimu ayoli mu kwogera n'omuntu agaba obugagga. Kyokka gw'ayogera naye ku ssimu yakutte essimu akwata vidiyo. Gwe bakwata vidiyo ali ku ssimu ayogera. Amuddamu mbu ali ku ssimu yoona era akwata vidiyo. Kwegamba bannayuganda tebatuweeza buli kaseera bongera kutwewuunyisa. Uganda muganda wange. Uganda yensi gy'otuukamu ng'olina kusasulwa okugibeeramu kubanga ebyewuunyisa biri mu Uganda. Sijja kukulimba. Kaakati omwami ajjeyo bulungi nnyo ensawo n'agiteeka wansi era kyaddaaki mbu ne bamuteramu sirinye ne bamuteramu ensimbi ze miliyoni 4 era gw'olaba oyo agenda kuddayo nga miliyoni ya a quarter billion naye ababbi bali mu Uganda. Kati toyinza toweesanga nga ono omuyaya ayina abantu baafera ssebo ng'ayina abantu baafera nga bamukubira amasimu bamugamba twagala bugagga n'abalimbalimba. Omuntu agaba obugagga akolera atya siringisa 25,000 ogaba bugagga gw'ogaba miliyoni 4 ate omuntu omwesasuza siringi 25,000 gwe bwewo obugagga ogaggawale tosobola kunoonya ate 25,000 ez'abanaku. Bannayuganda wake up bakyababba nnyo. Nze kambatuuseeko vidiyo eno mugyerabireko mulabe omukulu miliyoni 4 zinonye miliyoni 4 miliyoni 4 zinonye miliyoni 4 oyo akutte ensawo ye kennyini miliyoni 4 ate anonye miliyoni 4. Ayinza n'okuba n'eza booda n'eza booda tazirinaamu gw'olaba oyo anonye miliyoni 4. Mukama Katonda ono. Vidiyo hiyo jimpereka like katusinikemoko ku binnyo. Alo Ssaalongo. Waji muzzukulu wange. Sibyotere Ssaalongo. Bulungi muzzukulu wange wasiibye otya? Bulungi Ssaalongo. Ye muzzukulu. Yajja Ssaalongo ebintu byonna byabadde ontumye Ssaalongo. Ebintu byonna wabifunye ye gwe muzzukulu wange yakedde n'osindika ssente z'omwenge emitwalo 3,200. Waawo jjajja Ssaalongo. Ofunye kinaki? Ofunye amagi n'2,000 ze. Ofunye amagi n'2,500. Kiki ogenda okukoleramu omukolo gwo gw'obugagga? Ofunye ebbaafu oba nsawo? Unafunye ensawo jjajja. Ensawo eyo toyinaamu ky'oyinamu? Temuli kalimu konna. Wooli oliwo wekka? Ndiwonze kasajja Ssaalongo. Nkusaba ogenda kuba ofukamira oba tofukamidde tutandike ensonga zo kuba emisambwa tegiyisaamu maaso. Emikolo gw'obugagga tugukola nga omuntu afukamidde. Waawo jjajja Ssaalongo. Ogenda kuba ofukamira tutandike ensonga zo. Waawo jjajja Ssaalongo. Ye muzzukulu. Omala ofukamira ngamba nti omaliriza. Waawo jjajja Ssaalongo. Maliriza jjajja Ssaalongo. Omaliriza muzzukulu wange. Waawo Ssaalongo. Muzzukulu wange. Tugenda kuba tukuwa obugagga buno. Waawo Ssaalongo. Bugagga buno bwa misambwa. Waawo jjajja Ssaalongo. Ogenda kusumula ensawo yo tutandike ensonga zo. Waawo jjajja Ssaalongo. Womala ogisumula ongamba omaliriza. Waawo jjajja Ssaalongo. Muzzukulu wange sikulya bulungi omaliriza ogisumulula? Nkyasumulula jjajja Ssaalongo. Gisumulula ongamba omaliriza. Maliriza jjajja Ssaalongo. Wandamu amalusi omulundi gumu. Panzeemu jjajja Ssaalongo. Muzzukulu wange nga twogera ku ssimu. Waawo jjajja Ssaalongo. Wabadde waŋŋambye ssente ze weetaaga. Waawo jjajja. Okyazijjukira ssente z'oyagala?
nkyazijjukira Saalongo. obadde wasabye ssente mmeka? Obukadde 4 Saalongo. obukadde 4. Weewaawo mu kwogera ku simu nakugambye emmemba omupya tetumuwa bukadde 4, ogenda sooka ofuneko miliyoni 10. Weewaawo Saalongo. oluvannyuma lw'emyezi 6 ojja kuweebwa ssente zonna z'ogenda okuba nga weetaaga. Weewaawo Saalongo. kati muzzukulu wange omaze ofukamira n'ensawo gisumuludde bulungi, Weewaawo Saalongo. ogenda kuba oteekamu amagye 2 ago n'25,000. Weewaawo Saalongo. kusaba obiteekemu omaliza obiteekamu ngamba obitaddemu. Weewaawo Saalongo. omaliriza muzzukulu wange sikulya bulungi. Maliriza jjajja Saalongo. omaliriza. Weewaawo kati essaawa zino tugenda kwolaba ssemisambwa okuleetera obugagga bwo awo mu nsawo w'okoledde omukolo gw'obugagga. naawe okyuse obulamu bwo, muwaŋŋambye oli muntu mukulu, naawe okyuse obulamu bwo olabe abantu b'ensambya obalage abantu ekyenjawulo, kubanga waŋŋambye osinziridde ensambya. Weewaawo Saalongo. kaakati essaawa zino nga tukowodde bassemisambwa okuwa obugagga bwo, gamba ayi bassemisambwa Ayi bassemisambwa. olunaku olwaleero Olunaku olwaleero. nange nsabye embeegatteko. Nange nsabye embeega. mbadde nkusaba osibe ensawo yo. Weewaawo Saalongo. omaliriza ogisiba. Maliriza Saalongo. muzzukulu wange Weewaawo essaawa zino ng'obugagga bugenda okuweebwa, singa ssente zino zikuweebwa ogenda kuba ozikozesa ki? ngenda kuguzimbamu amaduuka, nkolemu amaloogi, Mm. nanguleko n'akamoto. muzzukulu wange Weewaawo ssente zino tezikwawula ne famire yo, era essaawa zino tugenda kukola bassemisambwa obugagga butuukire mu bbaaga eyo. Weewaawo. kyonna ky'ogenda osanga mu bbaaga eyo totya. Weewaawo. muzzukulu wange Wanyi jjajja Saalongo. nkusabye osirikiremu katono obugagga bukuweebwe. Weewaawo Saalongo. essaawa zino obugagga bassemisambwa bamaze obuteeka mu bbaaga yo bw'okoledde omukolo gw'obugagga, era ogenda kuba osumulula bbaaga yo, ogenda kuwandako amalusu omulundi gumu, kyonna ky'osanga mu bbaaga eyo totya. bwe guba musambwa gwonna omaze okuwola bassemisambwa ng'osabye ky'osabye ekigenda okuweebwa era olunaku olwaleero. muzzukulu wange essaawa zino bassemisambwa bakuwadde obugagga, sumulula bbaaga yo, Weewaawo kyonna ky'osanga mu bbaaga yo totya. Weewaawo Saalongo. w'osumulula oŋŋambe nti omaliriza. Weewaawo Saalongo. Maliriza jjajja Saalongo. omaliriza osumulula. Weewaawo Saalongo. nsikulya bulungi ku simu. Maliriza jjajja Saalongo. omaliriza. Weewaawo. osanzeemu ki? Sanzeemu ssente jjajja. sente mweziri mweziri Saalongo. oba musota? Ssente mweziri jjajja. sente zezo Ssente zezo jjajja. zezo zennyini za uganda oba si Zezo za zezo? Uganda. okay. Zezo zennyini muzzukulu Saalongo. wange Wanji jjajja. jamu ssente zo emisambwa ddamu ssente zo oziwanikeko waggulu, emisambwa zirabe kyezikugabulidde. Weewaawo jjajja. sente ozifunye? Zifunye jjajja. sente mwezi oba si zezo? Zezo Saalongo. muzzukulu wange Wanji nga nze Saalongo sikyebatuukibwatuukibwako, enamba yange wagifunye etya okuntuukako okunkubirako? Ku TikTok Saalongo. sikulya bulungi muzzukulu wange, Nagifunidde ku essimu TikTok. gizzeeko ku kutu kuba mpulira sikulya bulungi. Nagifunye ku TikTok Saalongo. wagifunye ku TikTok. Weewaawo osobola okugisomera omuntu ali ku TikTok asobole naye okuyambibwa? Weewaawo basobola oginsomerako. tosobola gwe gisoma. Weewaawo. ayagala kaakati okusookera ddala nga sinaba kuba nti ate neeyongerayo gwa wenna akomawo okuva ebweru eno enziga gyolaba gyendimu gye tukoleramu emirimu gyaffe era nga yeekola emirimu gya CO Michael Airport Pickup tukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Gwe wenna ateekateeka okukomawo e Uganda ng'oyagala okutambula obulungi osobola okuba nti ate oneekwatako n'onkubira ku nnamba yange y'essimu gy'olabawo ku screen yo ne ku WhatsApp kweri gwe wenna akomawo okuva ebweru. Nammwe mwenna abali eyo ng'olina akalango ko olina bizinensi yo naye ng'oyagala okugiranga oyagala kugikuba abantu mu maaso, yangu okujja so okuba nti tukola. So kyolina okukola ekintu kimu kuntuukirira ne twogera nosobola okuba nti ate okuba abantu bizinensi yo mu maaso ne tukola, tewali kigaana naye nga mbagala nnyo bannange mwebale kuba nti ate mumpagira. Kaakati nga tweyongeddeyo bannayuganda ekisookera ddala muzuukuke. Ekisinga okwewuunyisa abantu nga bano bakyabba abantu nga bano bakyabba abantu. Kakati ojja otya okusisinkana omuntu agenda okukuwa miliyoni 4 n'omukubira naye bannayuganda mulabuke, teri bugagga bugabibwa, teri misambwa gigaba bugagga. Emisambwa tegigaba bugagga, tosobola kufuna bugagga ng'obujja emisambwa. Bannayuganda mulabuke, muve mu bintu by'okugira, mugende mukole, abantu mukole.
obugagga obw'ensibo obutalimu kuyiwa musaayi obutalimu ojja genda ofuna ebintu bikubuza otulo nga n'obugagga tobufunye otandika okutta abantu bomba onoonya bugagga naye nga mufa muggwawo lwa bugagga nga gwobatta ozaale abaana bwe bafa ebyo obulamu bwe mwagala okubeeramu sente muzifuna famire zammwe zibeere bulungi kale ate ofuna otya sente mbu bagenda kuwa sente ate batte baana bo oba mukyalawo so n'olwekyo abantu muveemu ebintu by'okweraguza muveemu ebintu by'okwegiraagira mufune obugagga nga mumukoze nantuyo zammwe nga buvudde eri Mukama Katonda so n'olwekyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumi ku mukutu mwebale okuba nti ate musubscribe nga zaako n'okuba nti ate mufollowing mbagala nnyo mwena Mukama Katonda bankumira bankola bulungi ebitagambe kambere bulungi mweraba